Kaakati ekyo kyolaba ntaana era ng'ennyumba ebadde esulwamu Basudani. Abasudani bano baafiiriddwa muganda waabwe. Bapangisa apartment Abasudani mubamanyi babira ne ssente. Kati muganda waabwe olwafudde baasimye entaana mu ddiiro mwe baaziise omuntu waabwe. Olwamaliriza okumuziika bo ne batambula ne bagenda ennyumba ne bagisengukamu. Kakati wuliriza. Nga sinnaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tuwe ku buli muntu. Era nga nnyongera okubategeeza mu mwenna nti CEO Michael Airport Pickup weetuli okuba nti tukutambuza gwe wenna akomawo okuva e Bulaaya naawe ayagala town service oyagala kutambulako ng'olina gy'olaga olina famire yo ng'oyagala okugitambuza ng'oyagala private car otambule gwe weka ng'otambula nga mukungu osobola okunkoonako ku namba yange gy'olabaawo nemma ng'ate nkuvuga bulungi nnyo nnyini ddala. So sikoma ku kyakujja bantu ku kisaawe kubatwala waka nammwe aba town service ng'olina oyagala okugenda ogenda ku mukolo mwenna mbavuga era ng'emirimu ngikolera ddala. Okitegera ekintu ekyo just sifuna budde bugipostinga. Kaakati ekifaananyi ky'olaba ekyo Abasudani baafiiriddwa ndowooza muganda waabwe. Abasudani mubamanyi. Abasudani be bantu ababeera ne famire ennyingi nga babeera abantu ndowooza nga 16 mu apartment egi mu apartment emu. Babeera ne ssente ebiseera ebisinga bapangisa ennyumba nga za bbeeyi. Naye Abasudani bano balina omuze ogw'okuziika abantu mu nnyumba z'abandi. Abasudani bano munnaabwe yalwadde. Munnaabwe mu kulwala ne bamutwalako mu ddwaliro okumujjanjaba. Bwe baamukomezzaawo obulwadde ndowooza ne bunyinyiitira teyasobodde kuwona. Kati nga bw'omanyi nti Abasudani bano ebiseera ebisinga ewaabwe waliyo entalo. E Sudaani eyo waliyo entalo. Abasinga obungi balefugi wano eno bajja basiibudde. Oba okitegeera bajja basiibudde. Kati munnaabwe olwafudde baakutte omulambo gwe ne baguteeka mu keesi ey'ebbeeyi kubanga ssente bazirina, ne bakwata ennyumba gye babadde bapangisa ne bagisimamu ekinnya wakati mu ddiiro. Ne bakwata omuntu oyo ne bamuziika nga bamuziise mu nnyumba. Era bwe bamaliriza okumuziika baafulumya ennyumba eno ne basengula buli kimu kyonna ne batambula ne bagenda. Omulambo ne baguleka omwo, omulambo gw'omuntu waabwe baagulesa omwo mu nnyumba. Lyeryo ettaka ly'olaba eryo ddaalo. Omuntu baamuziise mu nnyumba. Abasudani bamanyiira. Abasudani bamanyiira. Mu butuufu tewali ggwanga lyemmanyiri abantu limanyiira nga Basudani. Zifa Abasudani nali nsomyeko nabo. Twasoma n'Obusudani muganda wange naye nga bugyewulira. Busosola, bweraga, bulina omutima omubi, bweyagaliza bwokka, bweyagala bwokka, buzannya bwokka, buli kimu bwo bubeera bwokka. Tosobola kwana muwala mu Sudani ng'oli fa Bannayuganda, mb'oli Muganda simanyi oli mukiga oli muki. Tosobola kwana muwala mu Sudani ne woba ofa otya. Kayinza okukuvuma ne kakukunkumula kati. Simanyi lwaki tebwagala Abannayuganda babukwane, oba bukimanyi nti Abannayuganda bakebezi. Naye Abasudani bano ennyumba y'abandi bagiziiseemu omuntu. Kakati nnyini nnyumba eno yazze okukebera ennyumba ye, yasanze bapangisa be Abasudani nga tebaliimu nga baagenze okukebera mu nnyumba, ng'ennyumba nzigule bulungi naye ng'erimu entuumo y'ettaka wakati. Kwe kwebuuza ki ekyatuuse mu nnyumba yange. Agenda okubuuliriza ku bantu awo ne bamugamba wano baaziiseewo omuntu. Okumubuuza nti ennyumba yabaddemu bapangisa abo babadde bapangisa ki nti Basudani. Abasudani guno omuze bagukolera ddala. Kakati kino njagala nkibabuulire. Abasudani omuze gw'okuziika abantu mu mayumba bagukolera ddala. Nze mpulidde abantu bangi nnyo nga boogera ku kintu kino eky'Abasudani okuba nti baziika abantu okuba nti baziika abantu
nga okuba nti baziika abantu mu nnyumba ndudde nga nkiwulira abasudani balina emize kati nze buli neewuunya lwaki abasudani tebakwata abantu abwe ne babaziika mulimbo oba bo omuntu gwe baziise baba bamwerabire tebaliddamu kumulambulako na kumulaba kati baddidde ennyumba y'omusajja ne bagiteekamu omulambo ne baguziika omwo bo ne batambula ne bagenda mu butuufu kati bawadde omusajja obuzibu bw'okusimayo omulambo guno okuguziikula anoonye waagutwala waaba aguziika ate nga n'essente zigenda okuguziika zigenda kuba zize era wanene omusajja wattu landiroodi wa zino ennyumba alina kuyita mu gavumenti n'ayita aba gavumenti ne bajja ne basimula omulambo guno ne bagutwala ne baguziika waayagala naye nga zonna ssente alina okuziteekamu naye byonna abasudani bantu bazibu nnyo bantu babi nga bw'okiwulira abasudani bantu bazibu nnyo era bantu babi abasudani balina emize muganda wange gyotasobola nakuteebereza gwali eyandaba njagala ombuulire omusudani omumanyiiko ki omusudani omumanyiiko ki nze abasudani bamanyiiko obusosoze mbumanyiiko bulina obusungu obusudani bulina omutima buba n'omutima obusajja obwo n'obukazi obwo kale tosobola munnayuganda kakwana ne bw'oba ofootya kaako kaziisa omuntu mu nnyumba y'omusajja ennyumba badde bapangisa mpangise bo baddidde omuntu waabwe olwafudde nga munnange bamuziika omwo okitegera ekintu ekyo bo nga batambula bakola ki nga batambula bagenda nga bo beegendera tebaagala kumanya eby'omulambo oba munnabwe ali awo oba alibeera awo bajja byerabira gwe mwe abannayuganda be muziika abantu bammwe ne mwagala okubanoonyanoonyaako omusudani talina budde obwo bulaaza talina wuuyo baamulesse kaakati nno n'olwekyo byebyo biri ku sayidi eyo naye gwe wenawe nandaba njagala ombuulire omusudani omumanyiiko ki komenti ngawo mu comment section otubuulire omusudani ky'omumanyiiko kale CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebali nnyo okuba nti ate mugoberera ab'ekumi na ku mukutu mbaagala nnyo omukama katonda abankuumire abankolera obulungi obutagambika mubeere bulungi mweraba nga sinaba kubasiibula mu subscribing bannange tusobola okuba tetutambulira ddala wamu mbaagala nnyo mwenna stay blessed, peace and love.